omulimu ogw'amaanyi ogwo gokola ngwebaliza ddala okubanga oli mulabi ate era nga oli muwuliriza mulungi nnyo waneeno ku Projan Media TV ofunira amawulire agakagwawo agakwatagana ku baserebu bo mu ggwanga Uganda sinakindi ne bweru wa ggwanga wano wennyini era wofunira ne exclusive interviews eri baserebu onomanya ebintu bye baagala bye bataagala ebibanyiza ne batabanyiza weewaawo n'obeera nga ate onyumirwa bulungi nnyo Projan Media TV atera nga subscribinga no likinga no commentinga no Projan Media TV nkugamba oli w'amaanyi nnyo mwana mama oli waddala nnyo kakati esawa zineno wenjogerera kati eggulire erimaze okutonnya ku mmeza zaffe eza Projan Media TV teri ddala okujjako lya musajja mukulu amanyiddwa nga Izon T ebyeggulo twabitegedde nga we yakubye mukazi we n'amuyisa bubi nnyo kata amugjemu n'eriiso eriiso lyo lyabadde eriiso endooza mwalirabyeko bulungi nnyo nga bw'okiwulira kakati nno ensonga we yavudde mwana musajja mukulu ayitibwa Izon T okukuba mukazi we ate era nga ye maneja we kyabadde kyo kintu nga kive era abantu bagambye Izon T ekiro tayinza kikola Izon T kyavudde ku kya Izon T kyamutabude yabadde anyweddemu oba yabadde tanyweddemu kakati ffe wano ku Projan Media TV tuli banoonyereza nga ate era tusaka ebiriyo n'olabira ddala nga ensonga yo yabadde ntuufu kakati nno ekyakubiza mwana muwala amanyiddwa nga mukazi wa Izon T nga ate era ye maneja we waliwo omuvubuka yayita musika wa Let Radio ono ye yayita omusika w'omugenzi radio bamuyita Erio Disc yayita musika Erio Disc kasajja kawanvuwanvu era kekolabaawo akambadde obugalubindi akakalina obulevu kafaananira ddala omugenzi radio akasajja kaneno ka Erio Disc bakakutte lubona ne mukyala wa Izon T nga bali kubisoobooza mu nnyuma y'omusajja Izon T kwegamba kyo kyabadde kiva ennyo nga bw'okiwulira okubanga Izon T asanze mukyala we nga te ye maneja we nga bali akabwozi mu mbeera eyo yabadde nga sinsanyufu nnyo akakafubuka ke bayita Erio Disc kako kennyini koolabirako ddala ako ke kabadde keebase ku mukazi w'omusajja wano ku Projan Media TV tunyoonyereza ne tukuwa ekiriyo ng'ate era kirimuuko amakulu nayada kino kyagumba kyabadde kisaana oba kyabadde tekisaana ate gwe abadde nabakufolowinga osobola okuba nga otufolowinga ku Facebook page yaffe eyitibwa Projan Media Agency noba nga ate olikinga n'obeera nga nokomentinga wano ku YouTube n'obeera nga ate abadde tenabakusubscribinga nosubscribinga naawe abadde tannaba okuba nga olikinga n'olikinga ne tuba nga ate tukwanaganya embeera wano Projan Media TV gamba nti oli w'amaanyi nnyo okubanga oli muwuliriza amawulire mangi gakyajja ne exclusive interviews webale nnyo webalire ddala